novaawo gwe mutozi waffe yasalawo buli kituukawo kibaako ensonga yakyo oyo mutozi waffe yasalawo kituufu mutwabagambye neera ekikumba akikubye sooka otuwe ku champion Gudo engeri gyafulumyemu ekikumba akikubye maanyi atudde eka engatta eno wakuba omugere oyinza obutayimuka eno yesoma Gudo eno yesoma ne kusomero eno ya just ne jini etudde jini etudde kayero maanyi abantu abataagala yero munyiza nyuze jagala nyo Brazil esamba mupiira ate nga yambala kayero ne green ne Uganda Cranes tukalina kako black and red kitegeeza yero kala yafe mbijembi y'obufuzi yero ina kubanga bufulumi so champion Gudo n'omugwa gukubye gino gye bayita 25 banze sigimanyi era simanyi guno mulala naye era gwego mutuufu sibe kiyo Gudo ala made in Italy guno baguyita kana 3 Lujojo yambale mbwe guti nje kwambala naye ngala gwambalwa babi beti yekikofiro oguteekeyo owulire so katugulabe muso ogulaba gutudde kana 3 ali ku screen ate side wali ayinako n'empolo tiger oba leopard. That is a tiger. A tiger, eh? Yeah. Yes, boss. Yeriko. Ezimu ku nsolo ezo mu kibira enkambwe. Etenganga. Kati akazina kano kasembeze wano. Kanzigiremu empewo ng'obabuuzaako abatulaba. Abakulaba bawagizibwa wakati awo mu kamera. Champion Gudo wekawo empagamba asambwa. Agamba yasambwa. Champion obulamu bugamba ki? Bulamu bulungi. Musiramu huyo musiramu munno mukuwada akusoye obubuuzo esimu musiramu omusajja musoye obubuuzo byonna kyomubuuza champion Ogudo galigumira yesebo omanyi oyagala ebintu bino ebya punch wetu watusookera muganda wange nze lumu nali wano ne ngamba abantu mbu Ogudo tugenda kudda wali wonkuba nkuwe kyenkuwa Panchi just bya video oba mweziri ayinza okukebera akabuto butaawo manyima wagaye mweziri gozembere kabise banga ze mwimala sibya ddala ze bya panchi temuli oshegeera aya bas mweziri kati ekyebikonde nakyo muri oyagala kitambuzo kitwale paka ku professional oba just byarakizale oba bya video nali nzanya wali ozanye naye kati nabivaako babivaako kati muziki gwokka n'okusoma yes of course n'okusoma weekole kakati so kompitiremu kaawo okusoma kuyimba obitambuza otya tambuza bulungi mbeera mbikwasaganya naye bizibulamu bikalubamu walirawa okwebaka otulo time zuukuka bino ku makya bino ate ng'ekiro olusobayo ne kasho kumande mpaka Friday kuba kusoma kokka kati okwebaka wano mu kuzuukuka toli mulungi nnyo mu kuzuukuka siri mulungi kati okikola otya okuzuukuka n'otabaleeti nzuukuka omala n'ozuukuka gwe wezuukusa oba bakuyambako nze nzuukusa gwe wezuukusa leeti tekwata anyway kirungi kiri nti omala n'ozuukuka amaana abigatagatta nti omanyi okuzuukuka si yekka ffenna kizibuwalamu naye omaliriza omazeeko bwe kiri okitegeera kati waliwo buvidiyo bwokola ku TikTok okyabukola kati obwanya obirowoozaako otya ebyo byozanya ku TikTok ne binyuma sinza abirowoozaako concept anajooza swaba champu yabirowooza n'obizanya ne binyuma bulungi wetutunulira okuyimbako nga oli mu studio muno kiki ekisinga okuwa amaanyi ng'onaabeera mu vibe ennungi okugjayo oluyimba ne lunyuma nga bwe tuziraba
kije ekikusindikiza abamu wali olinya agamba nti nze kanywa amazzi nga nanywa ebitamiiza kati ntunulira omuto ye Gudo nga tewali ndi emmere akube ekimere mwana akirwanga akibeera mmere ki esinga okukolera ng'ona recording oluyimba kawunga na nnyama kinyama kigwa naiki kawunga n'ennyama kawunga tekaba na bijanjalo ekijanjala nti wamanyira ssomero embeera mu byasomero kati sebo kyakyukamu omwana akawunga atekako ennyama bayinza n'okusoba kakawo oba enkoko no wanyama supu nga mwali bulungi ku kawunga akazzeeko oba akatali kazzeeko akasaaniyike akagenzeeko mu ndagala kakukolera awo oba ogenda kufuna tyuni kati akawunga ako womala okukalya kikye kakwongerako nzikuta kubamba lumba nnyimba esikkuse nenzikuta n'ennyimba ebiriyo n'obeera nga bya ddala n'obeera nga masavu kitegeeza buli muntu gy'oli ng'onoonya vibe osobola onoonyayo ekintu kyonna ebitali bitamiiza kati omwana wuno yerira mmere ye nakubaraga mu studio kati tugende ku stage kubana wondaba vibe eba ya ddala nevimbo nga bivudde kati wo ku stage osooka kuteeka mu kaki mazzi stage gaba mazzi andiyadi badde mbanyi nti oyagala nnyo bino Rolex biki kati ate bibyo birya ddi mbirya naye olumu na lumu fa mwana nze boy nayagalanga nnyo buno buchapati obusale obutegedde akakomando ako nakagalanga nnyo nende bagwe mu bulamu bwo tekalina we kali abali akakomando kali akakomando bakalyanga ate ono omulaba takatono yo okutabula bino ebyuma kakomando kaba kakomando okitegeera so kakati asa tutegedde Ogudo ebimukolera kati tugenda ku music si bwe kiri kati obuyimba buweze bumeka buli amukaga sibumanyi nange nyimba nyingi twogere kuze tukubyawo tusoose kayimba kyawo bije kayimba abalogo kekasoose tuli babi zikolebwa mu studio ki kyozeni oliga olengera wali emabega w'okufulumya n'okuwandiika okuwandiika swaba kyanvu teekayo akasoose nga yokasosaako era ka vidiyo yempya eyo akasoose tuli babi ye vidiyo yasoose so kano kewakola nera ng'oli mu kibinja mu kampu ya fangoni ng'okyali mu fangoni vidiyo nera eri ya kodi fangoni waggulu eri makindi so byonna bye twetaaga okumanya about fangoni naki ebyo biri side yo ebyange biri eno tutunulire tuveeyo ayo eno video audio nera aliwa audio yogambe yali wagundi wa chosen ekifaananyi kya champion surf champion kunoonya champion abimanyi yasemba kujano ne Gasiya nkunoonya sebo champion okuvadde wano alaga mwali tugere kayimba kokubiri kokubye tulabe kano kubayita batya yakuba ekikomba abalogo kano kawayimba ne alien oba kawayimba ne alien bakayita batya oli mukulu kali bakayita kano video yaliwa wano eri kawempe si kawempe mu kitolo entebe mu kitolo sewa street bagisalako ni yakola audio yagikola abalogo chosen nira chosen kituufu kyekikumba ani yakikuwa empale nengato bamwita anyway tujja mujjukira so tutunulire projects zo ng'ovudde mu fangoni wayise banga ki kati wayise banga ki sijjukira tojjukira ajjukira byeyo totujjukiza so tutunulire akayimba kakapya ani akakoze era mu kuva mu fangoni abantu bagamba champion tokyasoma kituufu osoma tosoma nsoma osomera ku ssomero ki esembe za microphone waggulu balita Gudo mami
Gudo mami Kazona Southern Primary School. Mana asoma. Ani achikwasaganya gundi swaba champo. So byebyo ndowooza kyalina kyagala okumanya ekirala. Togenda tuwayo essimu akayimba kakapya bakayise batya. Ogenda tuwayo essimu nga 10 tubajjeko engalo ne birthdays tuzirina. Tugenda zima nga tumalayo tubajjeko engalo. Ekifaananyi kinyina okuwa. Kiweereza okazibwe kigattegate naye nga akayimba kapya bakayise batya. Akayimba kapya. Mutonzi waffe yasalawo. Mutonzi waffe yasalawo. Ayakoze